Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwaka 2023 Kyagulanyi mwaka 2024 sorry Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomyewo mu makage emagere era mwenna badde bagamba nti His Excellency tajja komawo bambi mwenna bebakalidde ku mimwa omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate akomyewo mu makage emagere wabula libadde essanyu jereere era ng'abantu bazidde ddala mu bungi okwelaba ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atya bwakomawo mu makage tebalina kye batugamba. Bannayuganda ffenna tubadde tulinze Pulezidenti waffe akomewo mu makage era nga mwebale kujja kumuwerekera ate ne mumutuusa bulungi. Bannange kituwadde amaanyi, kituwadde omukwano, kitulaga nti tutambulira ddala tugenda mu maaso. Pulezidenti waffe His Excellency Teri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'atuuse mu makage. Temuyina kye mutugamba, temuyina kye mutugamba omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert abanga akomyewo mu makage. Kakati mugamba ki? Muyina bikyalina bye mwogera? No pulezidenti w'abantu mmwe ajja balumya emitwe ate tukyabagamba nti ffe tukyasimbula tukyagenda mu maaso. His Excellency just azze kunaabako kwerefreshingako mumanye embeera gy'abadde ayitamu nga tuli waka ate akomewo azoganye. Bano ne bayinza okuba bateza akatego balabe nga His Excellency akomawo ewaka naye bamale bakomewo bamukole hand home arrest naye bambi tubategeeza tebitukwatako ffe tulina mukulembeze ebirala tetwagala mmanya kuyemba kwagaana n'abantu amu tukwesibako naye nga embeera bwetyo bweri. Baganda bange bannayuganda mikwano bataata bamaama ge mawulire ge mbadde nzize okubawa ate enkyaleero ti pulezidenti waffe omulungi essuubi lyaffe omulwanyi waffe His Excellency Deputy President of Uganda ali waka we yeetulidde entende. Mugambe nti amiina era mugambe kulikayo nnyo pulezidenti kyemulina okwogera ate mulina ebirala ebyokwogera kyekyo kyemulina okwogera. Amiina kulikayo nnyo pulezidenti webale kuzoganya webale kulaga ggwanga nti oyimiridde nawamu ne bannayuganda bano batidde bategedde nti nno tosoboka oli mubanda wa Kabaka. Yes, tusiimye nnyo His Excellency oyo Kyagulanyi pulezidenti wa ggwanga pulezidenti w'abantu tolina kyomugamba. Ne muvaamu amugwa mu malaka ng'Abafirika tulwawo okufuna enkyukakyuka. Obanyi lwaki? Olaba mu Afirika wano omuntu ayinza okwesowolayo n'agamba omanyi kamba omumuli okugenda okumulisa ne muvaamu amugwa mu malaka amugyewo. Now olwaleero omuntu asukka emyaka 18 ng'ategeera bulungi nnyo oba mukyala oba mwami bw'avaayo n'aŋŋamba nuwa mutwe nsendasenda nkwegatteko nuwa mutwe mpeweetaweeweeta nuwa mutwe njagaza ky'oliko nange nsobole okwegattako nve ku byenkola. Ng'omuntu oyo tali mu sisitimu munda eya gavumenti wabula muntu wa bulijjo nga nze. Munnange ndi wano okukakasa obwo obudde si bulina era sigenda kugamba. Nandibadde obudde obwo mbumalira mu mwana ali wansi w'emyaka 18 kubanga mmanyi kekiri nti political education yaggyibwawo mu masomero, kekiri nti tetulina kiyitibwa civic education. Oyo omwana nsobola okumuwa obudde bwange era ne mubuwulira, naye ate ne mu baana b'amasomero tubalabyeko ku zi speech day ng'abaana bakulaga they are up to date. Ng'era abaana bakugamba tulina abaana abaasibibwa olw'ebyobufuzi ba political prisoners nti abasomesa batusomesa tebasasulwa, abasawo tebasasulwa.
Tabasoba bayo ne bagamba bane twagala tu deploying bwe ba intern doctors bakubibwa miggo abamu ne babagamba kati be deploying now kati gwe sisobola kusenda kuneegattako gwomuntu omukulu olwaleero avuga emmotoka yo oba kalundaganya oba boda noyita mu binnya by'omu Kampala omwo n'ogenda kalimu ko gy'okolera n'obiraba n'osirika oyagala nkugambe nti munnange olina okuneegattako olw'ebinnya ebyo ebiri mu kkubo naye ng'oli muntu mukulu olwaleero gwe bwe tugenda mu ddwaliro lyerimu batujjanjabe ne tutuukawo nga tewali ddagala oyagala nkugamba oneegatteko olwaleero gwe yasituka n'ova e Uganda wano n'ogenda mu kyondo kya Buwalabu onoonye 10 naye ng'olina ne diguri nga ne kitaawo akutaddemu essente n'essente naye nga mu kugenda watunda kapoloti kitaawo yasala kataka mu kugenda watunda ku buntu bwo okugenda ebweru onoonye 10 naye nga buli bisaanyizo obirina wano gwe naawe oyagala nkusendesende oneegatteko kyokka nga neeyo ku kyeyo gy'ogenza okucapa onoonye 10 nnyoko mu kyalo bw'alwala ng'afunyemu olusujjasujja health center 3 health center 4 walina okusooka okugenda okufuna obujjanjabi alina keera ku makya saawa 12 n'asimba layini ku ddwaliro n'akatabo ka budget bwe basimba layini ku ddwaliro omusawo aliwo omu ku health center 3 eyo oba health center 4 kale katutandikira health center 3 health center 4 omusawo aliwo omu omusawo oyo ajja ssaawa 5 ku ddwaliro lwaki nti yandibadde asula okumpi n'eddwaliro kwotazi z'abasawo gavumenti yagamba tegenda kuddamu zisasulira mazzi n'amasannyalaze ate nazo tezifaananikika kitegeeza omusawo oyo alina okufuna waapangisa waasula eyandibadde agamba nti omusawo asula kumpi n'eddwaliro nti baisaawa 2 saawa emu alina kubanga alipooti nze dda ku ddwaliro agenda kujja ku ssaawa 5 nga nnyoko yakedde ku 12 ali buwi omusawo bw'ajja akolekoleko baakozeekozeeko zigenda okuwera ssaawa 7 omusawo agende mu kulya emmere mu kulya mu mmere agenda kuvaayo ssaawa 8 akomewo atuule bw'amala okutuula akoleyo ku balala nga 8 ziwere ssaawa 10 agambe ennyinyuse kyokka na wali we bagenda waba ofunye chance ne bamukebera wali bagenda okufuna eddagala kadenisa bagenda ddi muwandiikira bamugambe lino tetulina tulinawo kuwatamu wuuyo bwe tugenda okuwaako oba aspirin gino genda oligule oba nfuna naye nga ddwaliro lya gavumenti ne bamugamba genda oligule ku kiriniki n'agenda ku kiriniki aligule olunakubira akasimu mutabani sindika ssente z'eddagala oluusi waba takwasizza ng'oli bizi oli mu kukola olowooza nnyo kaba tagenda kufa wangi olwaleero mwagala mmwe tubagambe nti gavumenti olwaleero etugamba yakaspendinga 400 billion Ugandan shillings money ku ddwaliro lya Lubowa International Specialized Hospital eritannava na ku musingi yadde 5 Munyonyo Conference Center tetuteyadde n'emyaka 2 nga bagizimbye bagimaliriza no 5 yagala tukugambe nti ababulankanye ssente y'omuyiwa omusolo ne kooti n'ebasanga nti balina emisango olwaleero bejjeerezebwa abamu abasibiddwako ne basonyiibwa General Museveni ne balya butaala 5 yagala tukugambe nti eriyo abaana mu byalo abakyasomera ku biyinja ng'abaana basomera wansi naye nga ssente ne ssente eyita egenda mu Ministry ya Education and Sports 5 mwe baniga mmwe man mwagala tubagambe bino ebintu ebirabibwako mwagala tubibannyonnyole tutya
Mwagala tubalage tubagambe nti bameewa ne Uganda olwo company ziri mu kufera abaana ne zibabba ne ziggalawo ne zigenda nga tezikwatiddwako yadde ate ne zikomawo ne zerebrandinga ne zikomawo mu mannya malala era ne ziddamu ne zibba singa zi capital chicken. Tulinawo ne bikampani bi Superlife simanyi global simanyi alliance ni global buli companies abafere ziri wano ze operating mu Uganda. Ogendo gino nyezangiriko munene mabega zibbye banna Uganda nakyo mwagala tukibagambe nti bannaye eggwanga teritebenkedde si tebenkevo baganda baffe. Olwaliro mwagala tubagambe nti treasurer wa NRM amakage bagayingiridde ne babbayo 3 billion Ugandan shillings. Olwaliro ne tubagamba mwagala tubagambe nti Uganda Airlines bagifeze almost $5 nguzi yateeka kwa account ya Civil Aviation Congo. Ni kino kitongole ki ekiteeka sente ne sente efaananako bwetyo ku account gye kitasoose ku verifying nti ya Civil Aviation ye Congo. You people banaye mutwagaza ki? You know? Kiki kye mwagala? Ekisinga okwewuunyisa nti ate abafunamu abalyake bo tebakuba woololo naye mmwe bawa bu peanuts obutono mwe batemerako obutonotono mmwe mutukubira enduulu wano mmwe mutufuukidde ekizibu. Bwetuvayo ne twogerako ne tubibagamba bino olwaleero KCCA ejja neekwata omutembeyi kukuba omutembeyi nga capital gwalina wa mitwalo 10 ne bamutwala ku kooti neetuulirawo eya State Hall ne bamusindika ekitalya ne bamugamba oba si kisasula miliyoni 3 naye nga capital gwabadde alina wa mitwalo 2 oba mitwalo 10 ne bamugamba sasula miliyoni 3 tukote oba si kyogenda kwebakayo. No olwaleero mwe mwagala tubagaze kiki kye tuliko nga bizinensi z'abantu zookebwa olw'okuba baagala kusendawo babagobewo. Olwaleero KCCA nekola ekikwekweto kiro nemenya bizinensi z'abantu emidala gya capati emidala gy'ennyaanya. Olwaleero amayumba g'abantu ne gamenyebwa nga tebaba compensatinze yadde. Olwaleero ne tuba n'abagenyi wano ne bakola buli kimu kyonna ne bakulaga nti basobola okuddaabirizaako eggwanga. Naye ne bakeera ku makya nti omukolo guwedde ne batandika okuggyayo bu dustbin owe batadde ku makubo nga babutaddeko buliko n'akaveera kikulaga nti buno omukolo oluggwa tubuggyawo buddayo gye buli. No bantu mmwe munnaye tetugenda kukikola. Gwe wenna asuubira nti ogenda kujja ku ddongowaza bannayuganda tugenda kwambalagana zaate onanvuma kyo onanvuma bumpi obumpi tebunnuma ndi mumpi onanvuma mutwe munene omutwe munene tegunnuma ngumanyi gwange onanvuma amalevu tegannuma nga manyi gange kyovola bwesobola okundiscribinga nti oyo omutwe omunene omumpi ow'ekirevu zangeriko omunene mabega zibbye bannayuganda nakyo mwagala tukibagambe nti bannaye eggwanga teritebenkedde si tebenkevo baganda baffe. Olwaliro mwagala tubagambe nti treasurer wa NRM amakage bagayingiridde ne babbayo 3 billion Ugandan shillings. Olwaliro ne tubagamba mwagala tubagambe nti Uganda Airlines bagifeze almost $5 nguzi yateeka ku account ya Civil Aviation Congo. Ni kino kitongole ki ekiteeka sente ne sente efaananako bwetyo ku account gye kitasoose ku verifying nti ya Civil Aviation ye Congo. You people banaye mutwagaza ki? You know? Kiki kye mwagala? Ekisinga okwewuunyisa nti ate abafunamu abalyake bo tebakuba woololo naye mmwe bawa bu peanuts obutono mwe batemerako obutonotono mmwe mutukubira enduulu wano mmwe mutufuukidde ekizibu. Bwetuvayo ne twogerako ne tubibagamba bino olwaleero KCCA ejja neekwata omutembeyi kukuba omutembeyi nga capital gwalina wa mitwalo 10 ne bamutwala ku kooti neetuulirawo eya State Hall ne bamusindika akaveera kikulaga nti buno omukolo oluggwa tubuggyawo buddayo gye buli. No bantu mmwe munnaye
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja balumya emitwe mujja kulwawo kutegeera ate era bataategeere temujja kutegeerera ddala. Ono mununuzi wa ggwanga, eno ssuubi lya bannayuganda era eno kitangaala kya ggwanga lino. So baganda baffe, mikwano gyaffe, mwekwate bulungi, tugende tununule eggwanga lyaffe, tugende tutereeze byonna ebyasoba, tugende tubeereko ab'enjawulo, ffenna tugende tukole ebyenjawulo, tukolaganire wamu tutabe nga tutereeza eggwanga lyaffe. His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mukama waffe gwe tuli naye, gwe tutambula naye, atutwala walungi ate era atukulembedde bulungi. Bambi kituwa essanyu, kituwa omukwano, kituzaamu amaanyi ate era kitufuula bawanguzi. Tukwebaza nnyo mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga weewaayo weesuubulayo mu bangi ojje tulwanire wamu tutereeze eggwanga lyaffe. Tusiimye nnyo mukama waffe.